Abantu abalala bana bakwatiddwa poliisi ya Uganda ku byekuusa ku kuttibwa kw'abasirikale aba poliisi mu disitulikiti okuli Mityana, Kiboga ne Mubende. Obulumbaganyi buzze bukolebwa kuba ebyokwerinda bano era nga bwaviirako omukaaga ku bo okuttibwa mu bukambwe ekyawaliriza ab'ebyokwerinda okwongera amaanyi mu bikwekweto ebyokunoonya abakyamu abaabatta. Omuwendo gw'abakwate kaakano gutuuse ku bantu 30 era nga abamu bakwatibwa sabbiiti ewedde nga babalumiriza nti bali mu kibinja ky'Abayekera ekya Uganda Coalition Forces for Change. Abakwata ab'oluvannyuma kuliko Alex Boogera omutuuze w'e Wakiso, ono yasangiddwa n'emmundu ssaako munne Lwanga Samuel Sseŋŋonzo okuva e Kasanda, ng'ono abakulu bamulanga okuwa Abayekera ekifo we batendekera. Omwogezi wa poliisi ya kuno Fred Ennang asinzidde Naggulu mu nsisinkano we bannamawulire n'ategeeza nti emmundu ezizze zibuzibwawo nnyingi zikyali mu mikono gy'abakyamu nga kaakano bakola butaweera okuzinunula. Amasasi 18 baali bamaze okugakozesa nga musigaddemu amasasi 12. So ebulayo emmundu 2, ey'okubiri ey'Ekiboga n'emmundu ey'okubiri gye babba kuba LW wano e Wakiso. Era balina emmundu zino tubasaba muzikomyewo nga tetunnaba kubatuukako. Kuba kasita tunaabatuukako olwedde bannammwe balina amawulire amalungi ge batuwadde agalaga abo abakyaliyo abeekwese n'abalina emmundu zino. Abantu baffe aba bulijjo balina okumanya nti bino tetubyogera bwogezi naye obulabe obw'ebikolwa by'ekiyeekera n'ebyobutujju mwebiri naye nga ate bisibuka munda mu ggwanga. Tetwagala okubategeeza nti ne wano nga tuyingira omwaka omupya twali already tufunye amawulire ag'enteekateeka ez'okulumba abapoliisi ne police stations ez'enjawulo. Mu ngeri y'emu poliisi mu Kampala eggalidde omusomesa Elizabeth Nanya abadde asomeseza mu bitundu by'e Namuŋŋoona Kigobe olw'okusendasenda omwana omulenzi ow'emyaka 16 n'amutunuza mu mbuga za sitaani ng'ate obulamu bwe si bulungi n'akamu. Omukyala ono omusomesa naye ate eky'omukisa omubi mukyala abadde ku ddagala ery'akawuka ka mukenenya naye newankubadde nti abadde atambulira ku ddagala ate yafunye omutima ogw'obukyayi, omutima ogw'enziro we yagenze n'asikiriza akaana akalenzi myaka 16 n'akasendasenda mpaka mu nju mwasula era n'akozesa omwana ono mu ngeri y'okumukabasanya ate nga takozesezza kapiira. Kwegamba olabira ddala nti ekigendererwa kyabadde kyakusiiga mwana ono bulwadde ekifaananyi ekitali kirungi. Ebyongo bitadde ku mabbali abantu 39 be baafiiridde mu bibenje obwagudde ku nguudo mu nnaku 3 zokka ez'okumalako omwaka omukadde n'okuyingira omujja okuva nga 31 Desemba 2021 okutuuka nga 2 Januari 2022. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa poliisi y'ebidduka ku nguudo, obubenje 16 bwe bwagudde mu bitundu bya Uganda ebitali bimu nga 29 ku bwo mwafiiriddemu abantu 17 ne balumizibwa ng'obubenje buno bwavudde ku bulagajjavu obw'abagoba b'ebidduka abatali bamu. Abagoba ba mmotoka 2 be baafiiridde mu bubenje obwaguddewo. Abagoba ba bodaboda abafudde bali 13 nga n'abagoba b'obugaali 2 nabo tebaalutonze. Alipoota eraze nti obubenje 94 bwavudde ku kuvugisa kimama. Abaatomeddwa mmotoka ne zidduka buddusi baabadde 7 ate obubenje 3 bwavudde ku butamiivu. Kampala Metropolitan yaguddemu obubenje 59 ate abantu 1379 be baakwatiddwa olw'okumenya amateeka g'ebidduka ku nguudo. Abantu 291 be baabadde bavugisa ekimama abatalina driving permit be baakutte bali 124 ate 89 baabadde tebasibye emisipi. Ayogerera poliisi ey'ebidduka mu Uganda Farida Nampiima asinzidde ku kitebe ekya poliisi ekikulu e Naggulu mu nsisinkano ne bannamawulire n'asaba abakozesa enguudo bagoberere amateeka kimalewo obubenje. Abasirikale baffe aba traffic bakyali ku nguudo abo babadde bakyaliko nga bakyakola ebikwekweto nga bwe tuzze tukola okuva mu nnaku enkulu tebannavaako papa kati. Mu bikwekweto ebyo okuva nga 31 Desemba 2021 okutuuka nga 2 Januari 2022 bakutte abantu 1,379 ne babawa ebipapula bya traffic nga mu baana ababadde bavugisa ekimama bali 291, ababadde bavuga emmotoka eziri mu mbeera embi bali 233,
ababadde bavuga nga driving license zaabwe zaggwako obanga tezitukidde na bidduka bye bavuga bali 124 abakwatibwa nga bavuga endima ku nguudo bali 25 traffic police ejjukiza abakozesa enguudo bonna kati nga abaana baffe badda ku masomero muvudde n'obuvunaanyizibwa kubanga okuvugisa ekimamba kye kivuddeko obubenje okweyongera ku nguudo zaffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okumala gongeza bisale bya ssomero nga tolina lukusa nga munnamateeka Majerani Kazibwe bwannyonnyola. Kimenya mateeka omukulu w'essomero erya gavumenti okwetantala n'ayisa ebiteeso ebyongeza fees oba ebyetaago by'essomero nga tannaba kusaba oba okufuna olukusa okuva omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyenjigiriza mu ggwanga. Era singa agenda mu maaso n'okuteeka mu nkola fiizi eziduumuuse oba ebyetaago by'essomero ebiri waggulu ennyo asobola okukangavvulwa oba ayinza okuyimirizibwa oba okugoberwa ddala ku mulimu ogwo ogw'obukulu bw'essomero eryo erya gavumenti mw'abaakoledde ebintu ebyo. Abakulembeze mu disitulikiti ey'erya Ntonde bali mu kutya olw'okumala ebbanga eppanvu ng'eddagala erigema lumiima mawuggwe liweddewo ate ng'obulwadde bwongera okusaasaanira mu bantu. Nnyini ntebe w'eggombola y'ekinuuka Jackson Serukeera agambye nti newandibadde bagezezzaako okukunga abantu beegemese lumiima mawuggwe n'okugoberera ebiragiro eby'okumwetangira naye bakyalina okusoomoozebwa olw'okubulwa eddagala erigema obulwadde buno ng'ate abantu abaagala okwegemesa bo weebali. Banga bagambye obulwadde buno bwe bukwata omuntu agemeseddwa at least yasobola okuba nga abulwanyisa naye otali mugeme tabukola ki. So nsubira abantu abali mu disitulikiti yaffe ey'erya Ntonde ekyeddagala teririiwo kati mu biseera bino era nja kusaba mwegemese eddagala nga likoze eki nga lizze ate obudde bugenze. Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'erya Ntonde mu ssetteesezo wa Uganda Kemirembe Pauline Kyaka agumizza abantu nti gavumenti egenda kubaweereza eddagala eddala erigema lumiima mawuggwe. Eddagala asuubira mu wiiki emu lijja kuba lituuse bwe bwate bwegemesanga n'abantu bwegemesa. Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde bakakasizza dda nti baamaze ebbanga lya ssabbiiti 3 nga tebalina yadde empeke y'eddagala yonna egema lumiima mawuggwe. Ababaka ba Palamenti abava e Busoga basabye abazadde bafisseewo akasente batandikirewo okuteekerateekera abaana baabwe abagenda okuddayo ku masomero akadde konna. Omubaka wa Luuka South Stephen Kiisa agamba nti abaana bawumudde ebbanga ggwanvu nga kaakano ky'ekiseera abazadde okukwatagana n'abakulu b'amasomero basasule ebisale empolampola abaana b'ensi eno basome. Ajjukizza n'abaddukanya amasomero okugagogola mu bwangu n'agamba nti mangi gaazika omuddo n'ebisaawe bijjudde ebiswa. Abasomesa n'abakulembeze b'amasomero mwena muteeketeeka amasomero gaimwe ate n'abasomesa mutandika okweteekateeka okuboneka nti amasomero gaigulawo nga tweteeseteese bulungi okuboneka nti tutwala ebyensoma mu maiso. Nenda okuyozaayoza abantu ba Luuka, abantu ba Busoga n'Abannayuganda mbendesa omwaka omuyaka 2022 ogw'emirembe, ogw'ebyamagero, ogw'ebyenkulaakulana ng'omulamwa tugute ku kusoma. Y'omubaka wa Palamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Buyende Nakato Aneti asabye abaana abawala abaafuna embuto bakkirizibwe baddeyo basome nga bamaze okusumulukuka n'agamba nti omuggalo gwe gwabakozesa ensobi. Omwana batamulekaka batamulobera kusoma nti kubanga yatoola ki abaviira mu disitulikiti sedina omusanga dina tekiniko alomwana asobola okuweebwa omusaya yegayo ebyalaani oba okukola amataffaali oba okukanika piki oba okusiiga langi bw'amala okuzaala yayira yeetereza bw'anaaba asiimye okusoma. Guno abazaire ab'Ebuyende nti ng'okusoma kutandise nenda kubasaba nti twikirize tutwala abaana ku isomero mu bungi otegemya nti nzira bitabo ayetambula ojja olina n'olwamukulu w'isomero aidakuwa obwire agumiikirize papa bona afuna akasente. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda.
Abakulembeze ba kilabu y'omupiira eya Sports Club Village Ogosalongo bali mu nteekateeka ez'okufunira kilabu eno ekisaawe eky'obwannannyini era ng'omulimu guno bagutambuzaako ebitundu 6 ku 100. Amyuka pulezidenti wa kilabu eno eya Villa ng'era ye ssaabakunzi w'abawagizi mu kilabu eno Engineer Ben Misagga agambye nti omulimu gw'okufunira kilabu eno ekisaawe eky'obwannannyini tebaguyimirizangako era bakola buteebalira okumalawo ekizibu ky'okweyazikanga ebisaawe. Mu kiseera kino Sports Club Village Ogosalongo ekozesa ekisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru nga kino yakyeyazika okuva ku Fufa okukyalizaamu emipiira gyayo yadde nga ku ntandikwa ya sizoni basooka kozesa kisaawe ky'ekavumba. Omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe nga tegunnaba kujja, Village Ogosalongo yali ekozesa ekisaawe eky'Ennamboole nga tekinnateekebwamu balwadde ba Lumiima Mawuggwe wabula era kaakano ekozesezza ebisaawe ebirala ebiwerako okuli Nakivubo, Masaka Recreation Grounds, Saza Grounds n'ekisaawe eky'Ebbombo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo owookubiri asiimye n'awa bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abakulu b'ebika by'Abaganda emmotoka kapyata ekika ekya drone okubayambako mu ntambuza y'emirimu. Abantu abalala bana bakwatiddwa poliisi ku byekuusa ku kuttibwa kw'abasirikale ba poliisi mu disitulikiti okuli Mityana, Kiboga ne Mubende era nga mu bakwatiddwa poliisi eyina ne gwerumiriza nti yawa abagambibwa okuba Abayekera nti ab'akabinja aka Uganda Coalition Forces for Change ekifo nti we batendekera. Abantu 39 be bafiiridde mu bubenje obwagudde ku nguudo ez'enjawulo mu nnaku 3 zokka ez'okumalako omwaka okuva nga 31 Desemba omwaka oguyise okutuuka nga 2 January omwaka guno. Abakulembeze ba kilabu y'omupiira eya Sports Club Village Ogosalongo bali mu nteekateeka ez'okufunira kilabu eno ekisaawe eky'obwannannyini ekomye okweyazikanga ebisaawe era nti omulimu guno gutuuse mu bitundu 6 ku buli 100. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.